Njagala bategeeza ebyo bitambula sibimanyiiko. Musaba obuyambi ku poliisi, nange nsaba obuyambi ku poliisi. Amannya nze Kole Bukankiroho, gwe mutaddeko Lieutenant oba Lieutenant Kole Bukankiroho. Nze sibeerangako w'amagye, siyingiranga nga magye. Ebyo bimuntaddeko leero, nze mbadde eno video ngikoledde Abu Dhabi. Ndi Abu Dhabi, navudde ku mulimu, mikwano gyange nga ginsindikira ezo ebimesagi byammwe, videos ze munkoledde, posts. Eyo gundi ekyo kifaananyi ky'olabaawo kye kifaananyi kyange n'amannya gange, seegaana ku mannya gange n'ekifaananyi kyange, naye information gye mwafunye nfu. Nze ndi Abu Dhabi, siri Uganda. Yakubye abantu mulala, si nze. Ebyo muteekako ebyo bifu, bwe mutyo mwe muta abantu. Kati nange mpaabira bannuupu abapostinze ebifaananyi byange, erinnya lyange, abataddeyo bansiiza ekifaananyi ekibi. Njagala bategeeza ebyo bitambula sibimanyiiko. Musaba obuyambi ku poliisi, nange nsaba obuyambi ku poliisi. Poliisi enyambe, n'abansingako banyambe. Simanyi eno video egenda batuuka, sibimanyi, naye nga avuddeyo n'awakanya ebigambibwa nti y'omu ku abo ababadde eggulu nga bakuba abawagizi ba NUP nga kw'otadde ne pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Agamba nti ye tali mu ggwanga Uganda era ali ku kyeyo, nti kituufu amannya gage n'ebifaananyi bibye, era n'agamba nti ye tayingirangako magye, tamanyi bintu bya magye nga bwe biri. Abaffe bituufu oba nedda? Waneeno waliwo akatambi ng'omukulu Fred Kajubirumbuye akattiriza nti omukulu oyo wa SFC. Bugenza okukyanga kye nabagambye kiri ki? Kankiriho Lieutenant mu ggye lya SFC, naye ate alina amannya amalala ameekusifu, ndowooza mugalabye. Alina amannya amalala ameekusifu, ndowooza mugalabye. Ndowooza mugalabye amannya, alina amannya amalala ameekusifu nenga wa SFC. Jjo bwe namaze okubagamba ebigambo bye ne mbagamba ekintu kino Salimu Sale yakitaddemu almost 4 billion Ugandan shillings. Abalungu bakati anywa amazzi kigaagano genyu, nywa amazzi bagayita abundant, tegali muwadde ekintu kyonna. Bugenza okukya monitor ekubye eki? Bugenza okukyanga monitor ekubye eki? Ndi Salimu Sale spends billions to interrupt, to disrupt Bobi Wine's rally in what? In Gulu. Bugenza okukyanga kyekiriko. Yiye wamaze okusasula se nakola effujjo lye, nadde egundi, nadda wano eruweero enamunkekera neefula nga taliiwo, mutaliwo tabitegeera, kumbe yamaze okusasula. Naye mbagamba nti the most dangerous human being mu Uganda gwe mutamanyi ye Gen. Salimu Sale akandanaho. Sinabawa information wabula njagala kutte essimu eno. Eyo nga tuvuddeko eyo amawulire agava ejjinja si malungi n'akamu. Ey'abajjinja City bafiiriddwa. Golokipa waabwe yaliko golokipa wa Jinja North East era n'abeerako golokipa wa Bugembe United. Naye ng'essaawa yakakati we twogera zimbuyaga ezikunta. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Omwami ono yattiddwa mu Kambwe. Kigambibwa nti olunaku lw'eggulo yagenze okukyala mu maka g'ewaabwe wa mukyala we nga yeetegekera okwanjulwa. Kakati mbu yakyadde bulungi era omukolo ne gutambula bulungi era n'avaayo bulungi nnyo. Mu kuvaayo kuno wabaddewo emmotoka gye yabadde nayo ng'agipangisizza nga w'omanyi eby'emikolo ebibeera. Kakati we yavuddeyo n'avuga emmotoka eno nga tayagala asule nayo oba asule, anti ezo emmotoka bambi zibeera nga zikola emirimu egyo bazipangisa ne zikola emirimu bwe zityo. N'ayagala azzeeyo emmotoka eno. Emmotoka era yagizizzaayo bulungi eri gye yagipangisizza, wabula mu kuvaayo we yalumbiddwa abatemu
ne bamukakkanako ne bamutta mu bukambwe. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Katweyongere okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama abe nga amuwa ekyomula ekirungi ssaako n'okumusonyiwa byonna ebyamusobako. Awo tuvuddewo nga tweyongerayo era amawulire agatali malungi. Waliwo omukyala abadde amanyiddwa nga birungi, abasinga obungi esayidi zeeyo z'ekayunga eyo ndowooza mumanyi. Omukyala ono yawadde sipiiki ennungi ennyo era bambi mu kumaliriza sipiiki ye bw'ati yatondose n'agwa wansi era okumuddusa kumutwala mu ddwaliro ne bamupronouncing dead. Tubeeko banaye tweyongere, kale mulimu abamu naye nga tukyali batono. Abaganda tetwerumirirwa, Abaganda tetweyagaliza. Naye Mwami Kizito ayawukana ku Baganda, talina ttima, ayagaliza. Weebale nnyo. Baganda bange mbadde ndaba akatambi ako ak'omukyalo oyo ekiwanuuzibwa mbu yabadde awa sipiiki ye nga bwe tulabye, naye bagamba mbu n'afa. Mbadde ngenda kuwummulako naye ekindeese kwe kwagala okubategeeza mwongere okumanya ensi wa gyeraga nti olunaku lumu buli kimu kisoboka okutuuka ku muntu wo oba ku gwe wennyini. Ebintu gyebiri naddala ebintu by'obulogo. Omuntu ayinza okuba ng'omuzinda nga si butwa nga si kiki naye nga ddogo. Eriyo ebika by'amalogo nga bw'owulira eddogo lye bayita ekigunguza, eddogo lye bayita ekyala, ejjinni. Ebimu ku ebyo omuntu ayinza okukusindikira ekigunguza ne kikuterula mu ngeri nga bw'ogiraba. Bayinza okuba nga bakisindikidde mulala ne kikwata ggwe. Ekintu ky'olina okukola, Baganda bali bakubiriza kwenyweza. Muve mu byaki naye ekigambo ky'okwenyweza kigambo kikulu. Bw'olaba ng'otandise okubaako enjawulo, bw'olaba ng'otandise okufuuka ow'enjawulo, ky'osooka okukola kwenyweza. Muganda wange atenywezezza ensi yagwa eddalu. Bwe ŋŋamba okwenyweza, olina okuba n'obukuumi. Lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde, Katonda ayamba yeeyambye, yaleeta amaanyi mu bintu eby'enjawulo ng'emiti, ebisolo, ebinyonyi, naye oyina kiki ekikukuuma muganda wange ekisobola okukuyamba okuvvuunuka ensonga ezo. Kale nno nkukubiriza, gwe atasobola kweganga mu ngeri yonna, genda ofukamire mu bajjajjaabo, genda ofukamire ku bijja by'abajjajjaabo, osabe empewo zammwe n'emizimu obukuumi. Gwe mwagategedde waliwo amawulire agatambula nti Juliana Kanyomozi ali pregnant, nti ali tumbutumbu era munnange mbu expecting nonno si gwe mulundi ogusoose, guno gubadde mulundi gwakusatu nga mpulira ekigambo ekyo. Olwaleero ne ŋŋamba nange kankiyiseewo ke mawulire agatambula nti Juliana Kanyomozi ali lubuto. Bannange gajja kuba mawulire malungi nnyo singa kinaaba nga kituufu. Mukama teyeerabira abantu be era nsaba busabye Mukama Katonda oyo kibeere kituufu era tusange nga omukyalo oyo ali lubuto. Mwagaliza birungi byereere, mwagaliza mikisa, Mukama amuteeremu obwangu. N'abalala abali eyo munnange ng'onoonya ezzadde, ebigambo biba bingi nnyo, bakwogerera ne bakusekerera, kwegamba abayisaawo bye bayisaawo, naye Mukama yakola buli kimu. Kansabe nnyo kibeere nga kituufu ng'oba oliawo azza ku bebi we. Byonna byonna nga bigenda mu maaso, eyo tuvuddeyo mbadde mpisaawo buyisa, nange nkasanze akaposti ako nga bagamba nti Juliana Kanyomozi ali lubuto, ne kinsanyula nnyo 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 ne ŋŋamba nange kankayiseewo. Naye nga tugenda mu maaso era nga tweyongerayo, amawulire mangi nnyo agatambula gennyo okuba nga mbatuusaako nnaku lwaleero. Pulezidenti w'ekibiina kya NUP ayolekera Nakawa West ne Nakawa East
wano waliwo obubaka Foot Soldier bwayisizaawo era nga abadde ayogera ku ghetto structure ndowooza neddamulira katuwulire ki kyagamba. Eno video y'abaana ba ghetto Jeno Damulira jjajja yeesoloseza namulabye waffe wali eri bwayise ku growers mbwaze ne programu azaagaba bupikipiki musimanya ali mu kwempawalinga bavubuka. Omuntu omwavu, omuntu atalina kyakulya, omuntu atalina mulimu abeera muzibu nnyo. Ebiseera ebisinga osanga nga abantu abo basinga bamenyi b'amateeka. Nze omulimu gwange nga Damulira si kulinda kukwata abantu nga bazizza misango. Never. Omulimu gwange kuyamba abantu butazza misango nga mbasomesa ate nga mbaempoweringa through programs like this one. Wow. Saagala bakudongowaze gwe omwana weeka. Mbudamulira ze mbuye programu ye yakwempoweringa bavubuka butazza misango. Oyina okutuula ne weebuuza nga tebannakudongowaza. Tambula ku police stations zonna eziri mu Kampala. Wandegeya, Old Kampala, Kawempe, buli wamu wonna. Togenda kusangayo police station nga tewaliwo bodaboda z'abaana. Kati obuuza agamagezi gaali luddawa. Era baneno be mwajjako emirimu temwabalowoozaako. Era mumala balowoozaako. Ne bakomawo ne babeera members of the society ng'emirimu gyabwe mumaze gibajjako. Kiki baafuuka? Ono Damulira ajja kugambye nti ye tayagala bazza misango. Owa poliisi. Akugambye nti kati ezo pikipiki ze babadde balese ku growers. Bagabye mmeka era ziri ku police stations ze bakwatanga emyaka gyonna zo ziri mmeka babaddizaako. The same policemen olwaleero babaleetedde piki sibaga nti temuzitwala muzitwale. They will be the same policemen era bazitwala. Hey! Kubanga oyo Damulira ava mu poliisi ekitongole ekisinga okubeeramu abantu abalina ebizibu ba employees abasinga okuba n'ebizibu. Kati bw'aba akuwadde pikipiki mbwakempowalinga okole abatakuyambye nga gyava yewasinga abali obubi kino abaana b'omu ghetto bakimanyi. Poliisi buli lwebenjavu mu lugwamu kubanga omala okukola obusente bwo bw'omala okukola obusente bwo ne bakugwako mu ghetto ne bakukyambuwa. They carry out illegal operations because baavu bajje babasobole okubajja mu sente. Who can't witness that? Ani atachi experience nzeko kubana bakulidde mu ghetto. Buli bafuna sente nga bafunye payment enfu bafunye olunaku olubya ayina ebizibu bye. Kitegeeza that policeman is going to carry out illegal operations. Ajja mu ghetto najje ne basagula abaana ne babajjako sente basobole okusurvivinga. Kati Damulira bwajjanga asunkuna n'obupikipiki abaakuyambye. Nga tana empoweringa bavubuka kuba bavubuka for us we know how to juggle out of the situation mu ghetto. Lwaki tebasooka ne bakyusa embeera y'abasirikale? Ani atamanyi basirikale embeera gye bayitamu? Hassan Kasinje yali omwogezi wa poliisi yavaayo n'akola statement simanyi oba mwabiwulira. Yagamba bw'ati ku basirikale ba poliisi. We have about 80% of police officers nga tebalina na kyakulya awaka naye nga ali ku mulimu. Ali ku mulimu. Omwana we tagenze ku ssomero. Ali ku mulimu. Mukyala we ali lubuto tamanyina wakujja ssente naye ali ku gaadi. Ayina minisita gundi ne gundi. Ali ku nyumba ya gundi ne gundi. Oba akola kino na kino. Oba ali ku counter. Akola emirimu gya counter. Kati eyo goonya ekubulira ebiri mu nnyanja. One of the high ranked officers mu police bw'akugamba nti abasirikale bali mu mbeera mbi ng'ate mu abaana ba ghetto mwabamu kuba victim ba police officers abali obubi kuba buli babeera obubi mwe bajje ne basagula ne bakyambuwa. Kati Damulira bw'abanga ajja akalakala n'obupikipiki abatakuyambye tasolvinze problem. Bano kiki baagala? Bamanyi amaanyi gammwe. Bamanyi amaanyi gammwe. They just want to suffocate your power. Muleme kwetikula ku government yenu. Bamanyi abaana ba ghetto kiki muli capable of kuba mwasalawo. Kati temukkiriza kubadongowaza. Kubakuumira mu mbeera eno mpaka 2026 we tulaga. Bano abasajja be balina okugendera. Bannayuganda tewaliyo omuntu agenda kujja mulowooze nti yagenda okubanunula. Bannayuganda mmwe mugenda okwenunula. So bwe babaleetera bino bibaziba amaaso. You are going to go through the same situation gye mubadde muyitamu okuva emabega yonna.
Abaana bageto tolooza nti pichipichi ddamuliro olwaliro gyakuleetedde nti erina kyegenda okuyamba. It is the same police erejje ogivuba oddeyo ku street. Ojja kuddayo ku street ojja kuzza emisango. It will be the same police that will arrest you. Oba it will be the same police ejja okutunza ebibyo eby'omu nnyumba osobola okuva mu mikono gya police. Ate era nga ne bw'ova mu mikono gya police biba tebiwedde. Ojja kuddayo ng'oliforminze trying to be a good citizen. Owa police ng'ali yala. Bw'anaabeera yala, they will come and carry out illegal operations on you and you will pay money. Ani atabaddeeko nze mbaddeyo wansi eyo. Bakusanga mu kkuba ekiro ng'obadde otambula oddaka. Ne bakusuula enjaye mu nsawo. Ne bamala ne bagamba fungula ensawo zo tulabe biki ebirimu tobanga olinamu ebyambe oyagala kutofomita. Ogenda okukwata mu nsawo boti naawe bakukubye mu ttooki bati. Ogenda okujjayo ng'olina enjaga mu ngalo. Naga hadda wali. Nga bafunye omulyo. Kati ddamuliro okujja okubadongowaliza mu ghetto. Ezo pichipichi muzitwale. But 15 January aho bannayuganda we wali okwenunula abaana b'omu ghetto we wali okwenunula. Namwe mubafatuwe pichipichi muzitwa. Temukkiriza kubadongowaza. Eyo nga tuvuddeyo ate ye Tamale Mirundi Junior munnange mukambwe mukko agamba mbu abali mu ddwaliro ne Jaden mbo bayitiriza ayina bagombyemu obwala era waneeno n'amenya amanya gaabwe. Bw'ataba sira price Zubeda bw'ataba Zubeda bino ebinyonyonyo nageze ku ddwaliro n'embulwa ne wempita nabadde nina omukulu gwentutte ku ddwaliro mu kasenge ka Jaden obulwa ne wooyita. I just went back. Mutadde mu kamera abasawo babagaba ne mufulumeeko omwana tumukube eddagala tebifuluma. Kuba bizze kulya ewaabwe tebifumba mulyo gwe gubireese biteeze ssente. Buli ayingire basa ne bijibba mukazi watu mama wa Jaden muwambe. Olutalo lwa Junior n'abantu bano ndowooza luwanvu era nga simanyi oba binagwa bitya era yatuuse n'okugamba nti mama wa Jaden agulewo akawunti abantu bateekengako ssente. Ekyo nno abantu abangi bagambye nti Junior yandiba mutuufu kubanga ebintu bino by'okwesiga abantu ssente ziyita mu mikono gy'abantu banjawulo nti kiyinza obutaba kyangu. Abaffe ffe tubaawo kubanga tubatuusaako amawulire ag'enjawulo era nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kyonna kiweetaaga okuba ng'omanya waniino tubaawo nago era tujja kubanga tugakuwa. Badde ndiyawo nensanga akatambi kakasuku ng'agamba nti abawala bayitiriza okusindikira Jaden mbu obubaka obumusaba omukwano. Mujjukire ne Shira Price yabadde yayogedde ku kintu ekyo mbu bamusindikira V1s. Ngira mama watutegeeza nti ate ku ssimu abakwana omwana abawala bali kuli bakwana omwana baweereza V1s. Jaden nze nkulya nze bompaako era nze nsobola okubeererawo. Nageza ne Shira Price akyogerako ne bannaye abantu e Kampala mu Uganda abantu balina nsonyi. Omwana omulwadde gwe baga nti myezi 3 tukyasobola na ssente abaana bamuweereza V1s abaana beewera kulya Jaden nze nkulya Jaden nooza olaba amabina oli naaweereza V1s y'amabina. Maama we n'agalaba yatugambye waliwo yaweereza ebbina ekkadde ku mwana omuto oyo omuweereza otya ebbina ekkadde. Yes, weebale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde butereeva amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona wosinzidde tuula butuuzi kalira nywera buli kiwetaaga okubanga omanya nja kubanga nkikuwa era ojja kubanga okifuna. Weebale kubanga oli naffe weebale kutambula naffe tusiima nnyo
era tusimira ddala gamba kimu nti tojjanga okwo olw'omukwano omungi gwetuwaffe tuliwo kubanga tugakuwa era tujja kubanga tugakutuusaako mangi nnyo agatambula olunaku olwaleero tujja kutalaga ebitundu eby'eggwanga ebyenjawulo tugakutuuseeko gonna gaweetaaga okuba ng'omanyi olunaku lweggulo mpozi kyenyina okukilalifayingamu nti nabaleetedde eggulu ebadde atugambye Nobert Mao eyafunye akabenje kigambibwa mbu Nobert Mao mbu yabadde ne minisita oli omulala naye nga abakuumi be so far twategeezeddwako nti ababiri be bafudde ate abalala bali ku bisago eby'amaanyi.